aba teenagers bamwe bagende babawangule kutandi actually olwaleero n'enkya baggalawo nkya mutwale abaana bammwe oba muyinza okutwebuuzaako wa musobola okubakwata. Olwaleero tugenda kwogerako ku kintu abantu abamu kyemugize nga mudikampeininga nnyo okuba abaana bammwe vaccines, mudikampeininga nnyo mmwe mwennyini okwekuba vaccine. Tukirabidde wano nga tuli mu covid period, abantu tebaagala bagema, abantu tebaagala, naye basooka kugamba mbu tojja kutambula oba tojja ku accessinga services okugema. Naye njagala kugamba kikulu nnyo okugemesa omwana wo nga wakamuzaala. Waliwo endwadde ze tuyita sex killer diseases, twajja tuzisomanga naddala nga tukyali bato, naye kati ssaawa eno tuyinza okuba nga tuwezezza 10 lwakuba maybe tebakyakudatinganga. Naye ssaawa eno endwadde eziri immunizable ng'omwana tanaweza omwaka gumu oba emyaka 5 ziwera 10. Naye olwaleero tugenda kwogerako ku bulwadde abantu abamu bwe bazze babuusa amaaso naye nga bwabulabe nnyo eri abaana baffe n'abantu abakulu. Kayinza okukwata n'otamanya kyekikukute n'olowooza nti mu bintu birala nnyo ebikote nga bamulina emize gyammwe egy'okwetwala mu famasi ne mwewa eddagala. Olwaleero nkyazizza omwami mukugu nnyo mu bintu byakola era his very knowledgeable panelist waffe, constant panelist benina wano bantu baffe wano ba imawu. Tumidde nnyo mwenna abasawo ba imawu mwenna wemuli n'aba students imawu branch batumidde nnyo. Dr. Ntambi nkutumidde nnyo mwenna wemuli. Dr. Uzaka batulaba. Balamuseza nnyo mwenna abatulaba. Obuyinza wa Allah atusobozeseza okubeera wano eno era mbalamusa nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kyakitiibwa era kyattendo okubeera nga munkyazizza I think ndowooza mulundi gwakubiri era nsiima buli wembeera nga nze okukola obuweereza eri abantu baffe era ndi mweteefuteefu okubeera nti nyamba ku kyonna kyebeera nsobodde okuddamu olwaleero. Alhamdulillah. Dr. Beyanjulidde naye olwaleero tugenda kwegera ku kintu kye bayita mulalama oba mu luzungu kye bayita meningitis. Doctor, what is meningitis? Okay, so omusujja gwe bayita meningitis oba omusujja gwe bayita ogwa mulalama, musujja manyi buli wetugamba omusujja abantu balowooza nnyo nti tutegeeza malaria. Era buli wobuuza omuntu nti omwana yabadde n'omusujja gamba talina musujja talina malaria, naye tuba tutegeeza ekintu kyonna ekikuma ebbugumu mu mubiri eryo lyofuna nti omwana kati ayokya nnyo, tekitegeeza nti omwana buli wayokya abeera malaria. So naye guno omusujja guyina obubonero bwagwo, gunyonyola nti omusujja ogukwata obubikka obwongo bwenjogera kabubi twala akakabubi k'eggi nti bw'omala okuggyako ekikuta ky'eggi naye akakaleeyo akakaddako kalinga ak'olugoye ennyo. Kati obwongo bwaffe Mungu yabukola nti bwakola kintu kiri kya mugaso oba kiri delicate nga onabeera n'ekirabo kyo nti okirapinga bulungi. So yakirapingisa layers 3 zetuyita meninges. Era ekigambo ekyo kifa mu meningitis kiguva mu kigambo meninges. Meninges kitegeeza obububi obusatu obubikka obwongo, naye tebukoma bubikka bwongo, bukkirira ddala ne bubikka n'enkizi yonna ne bugimalayo ne bugyetoloola ne bukola okubikka kw'ekintu ekyo kyonna kyonna. So bubeera busaale mu kuziyiza obuwuka obusala ne okubeera nti bugenda bukole ki bukosa obwongo. So obuntu obububi obwo bufuna obuwuka obubuyingidde ne buzimba kituyita meningitis. Oba ne kituwa omusujja ogwa mulalama. Webale nnyo webalira Doctor. Munaye tutera okubeera nga tubeera wano ne tusoma byonna bitusoma, naye ebintu bino bye tubasomesa biri mu communities zammwe ate oluusi muyinza obutamanya kiki ekikuta omwana n'omuwa panado ate nga tomanyi ekintu kyandiba kimukute kyandiba nga kizibu nnyo ng'olina okugenda mu ddwaliro mangu olaba abakugu. Doctor, ani ali risk factors ki ze tuyinza okuba nga tulina okumanya ku bulwadde buno bwa meningitis oba mulalama? Neyanze ekibuuzo ekyo. Risk factor nti bantu ki abali mu bulabe obw'okubeera nti tukola ki tulwala obulwadde buno bwa meningitis. So okubeera nti tuli ekisookera ddala kyesaagala buusa maaso nti tuli mu nsi zetuyita developing countries oba ensi ezikyakula eziri wansi. So bwe tuba nga tuli mu wangalira mu nsi zino eno kitegeeza tulina ekisooka omujjuzo gw'abantu nti ebibuga byaffe si biteeketeeke. Ekyokubiri tulina obukyafu bungi nti tetweyonja nga
bw'ogenda mu nsi y'abazungu era waliwo ndowooza obalaba abana bagamba abasama agenda n'akomawo n'agamba uganda aba yakatuuka entebe n'agamba ntandise obunyiriza enfuufu nabiki so kitegeeza nti embeera gye tuwangaaliramu tuli ku mujjuzo tuli okukwamira wamu nga kampala wogiraba n'omujjuzo nabiki kitegeeza twanguyibwa okukwatibwa endwadde bwe tuba nga tuwangaalira mu nsi ezifaananako bwe ziti nti olw'okuba tuwangaalira wamu mu mbeera enkyafu twanguyibwa okukwatibwa obuwuka buno mu mmere mu ngalo mu kusa mu ki so twanguyibwa okufuna obuwuka obusobola otuviirako obulwadde obwo ekyo kyekisooka nti olw'okuba tuwangaalira mu nsi efaananako bweti so ate nga tetugenda gikyusa nkya kati ekyo tekisobola nakukyusibwa so omuntu omulala ali ku bulabe obwo ye mwana omuto kubanga omwana omuto omubiri gwe gubeera abasirikale tebannaguma nagwo gwenyini guba tegunnaguma kulwanyisa ndwadde ki ez'enjawulo. Dr. mwana omuto ogamba okusingira ddala abali wansi w'emyaka 5 betuyita under 5s kuba abaana bano betugamba abali vulnerable oba abali ku bulabe nti ebintu byanguyibwa obbakwata era naawe ne wobeera okimanyi nti omwana wabanga wakulwala atera lwala nnyo omwegi emyaka egiri wansi awo so omuntu omulala ye mukyalo ow'olubuto kubanga omukyalo ow'olubuto era naye embeera gy'abeeramu y'emu nti era abasirikale be babeera bakakkanye olw'okubanga akozesa ebirungo ye byalina omu okukola omuntu owokubiri so nekibeera nti abasirikale be na buli kimu kyalina akigabana n'omwana ono owokubiri ne bafuuka nti ye ng'omuntu tebamumala era yanguyibwa okukwatibwa obulwadde so omuntu omulala ye muntu alina akawuka akaleeta mukenenya so akawuka akaleeta mukenenya ebintu bingi byekaleeta byo tetusobola bimalayo naye nga mukyo era katuteeka ku bulabe obwaki obw'omusujja guno era mu bintu bye bakebera ng'omuntu bwakamuzuula nti alina akawuka akamukenenya bamugjako omusaayi baguyita seramukulaga era nga okigendererwa mu gwo kubeera nti bakola ki bakebera oba ddala alinamu obuwuka obwandirese omusujja guli ogwa mulalama kuba byebintu ebimu ebibanguyiza obbatta so neyo nebeera nayo nga nsonga ya bulala nti omuntu oyo alina okwekuuma pozi n'omukadde akaddiye ennyo ngaera naye era oba okimanyi nti omubiri guba gukoze kitya gunafuye era naye alikosobola okukola ki okwanguyibwa okulwala embeera eyo so n'abantu pozi abali mu zetuyita camp concentration camps omuli amakomera mulimu negundi nezikampu zino refugee camp yes refugee camp ezo so oyo bwajja nabeera n'obubonero obumu kitwanguyira nnyo okulowooza ku musujja ogwo olw'okuba nti embeera gyawangaaliramu eyo so n'ebintu ebirala bingi naye ndowooza ebyo ebisinga obukulu ebiyinza okuteeka omuntu ku risiki ey'okuba nti afuna obulwadde obwo weebalire no ddala bw'obanga ogwa mu bracket ezo walibanga oli ku bulabe obufuna obulwadde bwa meningitis oba bwe tuyise mulalama dokita ndabirako ki nti munandibanga nkwatiddwa obulwadde bwa mulalama tolabira ku ki kituufu nnyo ekyo kubanga ensangi zino bambi abaana bangi bafuna obulemu obutajja kubavaako olw'okubanga abazadde baabwe babulagajjalira mu kusooka omusujja guno nga bwenkugambye era musujja akabonero akasooka maaso kakuweereddwa musujja muzungu kyayita fiva so si malaria abantu babagamba malaria gwe bayita fiva ate naye nga musujja oba ebbugumu ery'omubiri so bwe lijja oli nagamba olubamu kati omanyi baagala nnyo whatsapp nasindikira omusawe gw'amaanyi nsindikira omwana wange akumyemu ebbugumu sindikira eddagala linyinza omugulyo oba ye kenyini neyetambulira n'agenda n'agula obuwekebe bwaguze mungu yamanyiwa baba asaasidde ne bamuwa ku ttuufu erisobola oyambako alhamdulillah wekiba kiganye ne bamuwa litaliimu kyekyo ekibaawo ate kiba kineneko so ekisooka afukuma ebbugumu ekyokubiri omwana oyo agenda tandika wabanga asobola okwogera ajja kukaaba omutwe era ne waba muntu mukulu ajja wulira omutwe nga gumuluma gubula kwabika ngawulira omutwe gutujja era aba tasobola tuula nawantu wamu akabonero akokusaba ketugamba nti ali restless yes abeera awulira n'okutuuyanira baatuyana kwegamba nga awulira emirembe gimuweddeko era abaakaaba nnyo asobola n'okukulukuta amaziga ng'omutwe gumususeeko so akabonero akalala omuntu oyo asobola okusesema naye okusesema kwa mulalama oba okwa meningitis ekikwawulako nti omuntu oba osesema kuno okusesema kwa bulijjo ekisooka osesema omaze kulya ebiseera ebisinga naye guno tekuliko oba amaze kulya oba kusobola okujja essaawa yonna naye waba asesema kyetuyita projectile vomiting asobola osesema ng'ali wano n'asesema eri
oba tegeeza weera webbanga force ebeera nnene mu Germany amwedda we twali fe abato abavubuka bwe twali nga abato bugenda okuzannya mugamba tugende tufuke tutumbiize kati okutumbiiza okwo nti otumbiiza eri kati okusesema okwo kufaanana okwo okutumbiiza akola ango ng'eringanga kaavu bweti naye ng'asesema n'asesema ng'eri so olw'okubanga mu mutwe mubeera mujjuddemu pressure nnene obwongo bubeera bunyigirizibwa bwe bukola okusesema okwo so ekirala ekintu ekisobola okubeerako nti omuntu oyo asobola okukyusa mu ntegeera ye asobola okukyuka mu ntegeera ye n'abeera obanga awunze byayogera nga tebikwatagana ne mugamba musajja agudde eddalu oba n'abeerawo nga tayogera n'aziba omumwa n'ebintu ebiringanga ebyo so ekintu ekirala ekisobola okubeerawo nti asobola okubeera nti ekitundu kyekimu asobola okutuuka nga takyakiwulira ng'asanyaladeko ekitundu ekimu naye mu baana omubiri like this side oba nga stroke nga owulira n'abanga stroke naye ate nga eno teri nnyo nga stroke obanga anakugamba nti ekitundu kyange kino sikiwulira nga kugulu oba mukono kakati n'ekirala mu baana abato bo engeri gye batoogera ebintu byabwe ate ebyo bikyukamu katono nti abadde omwana nga musanyufu nga nawe omanyi akaana ako katusumbuwa ye kaliwa ogenda olaba omwana yeebase nnyo olumu otulo otususse tayagala kusituka bwe wasituka mu nnyo koonako amaaso asitulako matono naddawo oba olumu nabeera nti akaabakaaba nnyo n'owomusitula buli wamu asigala akaaba so bo engeri gye batoogera bambi babeera tebalina kye bajja kugamba okujjako gwe okulaba engeri ki gye bakolamu ebintu byabwe nti abeera takyasobola kusitula kino abadde ayonka takyalina n'amaanyi gakola ki gayonka so obubonero bwe bumu ku obwo amangu obungi ennyo ku nsonga eyo omulabi waffe omulungi ali ku Salamu TV njagala kugamba nti mutwina munnaffe muyinza okuba nga mumanyi nti omwami oyo yatukulemberamu ne tugenda e Karamoja actually Salamu Charity ne Salamu TV yasooka okulaba nti mbw abakaramojja bali bubi mbw abakaramojja enjala ebatta nesitula badokita lubogolobi bano isima netugenda e Karamoja netujjanjaba abakaramojja netubawa emmere omwami oyo yafumbira abakaramojja actually alina ne convert center e Karamoja so akolera nnyo humanity naye Allah yamugeredde omwana we ali mu ddwaliro era lwa bulwadde buno bwe twogerako kubanga omuntu yambuuzizza n'angamba meningitis byebiki era ne tuwalirizibwa okujja wano twogereko ku meningitis era omwami oyo asaba buyambe bwammwe mumuyambe wasobola okulaba flyer eyo bannaaye bw'obanga osobola omuyamba ng'oli eyo ng'olabye programu eno bamuyambye Sheikh Ali Cheswa omwana wali mu ddwaliro yalwadde Mulalama anti abadde bagamba nti mu muntu abeera Kampala alwala atya Mulalama bannaaye omuntu teweebuuzanga omuntu jjajja obulwadde wonna wooli busobola okukwata dokita test ki gye nsobola okukola oba nkebera ntya okulaba nti ndwadde Mulalama okay kakati Mulalama ono bw'oba ogenze mu ddwaliro okisookera ddala omusawo kyakola ajja kubuuza ebibuuzo bye of course omuwa obubonero bwe naye abeeko naye bwakola ki bwalaba bw'omuwa ekifaananyi ekiyinza okumwefaananyiriza nti mu butuufu oyinza okuba oli mulwadde waki w'omusujja ogwa Mulalama so mu byo byakola kubanga Mulalama ono asobola okuleetebwa obuwuka bwe tuyita bufangayi n'obuwuka bwe tuyita virus n'obuwuka bwe tuyita bacteria lwakuba nti ebiseera ebisinga mu baana aleetebwa nnyo bacteria ne virus then nga biri separate ebiseera ebisinga naye nebeera bisobola okuba bibiri naye ng'ebiseera ebisinga bibeera byeyawulidde kakati ate mu bakulu betugambye bali abakawuka bo ekyabwe ekiri common yeyafango gwe tuyita cryptococcal meningitis oba CR meningitis so oyo meningitis oyo wabakulu ye yeyawulidde nti ye ebiseera ebisinga wafango oyo wabakawuka akamukenenyako so ye yeyawuliddemu era enzijanjaba yo era yeyawuliddemu so naye mu testi ze tusooka okukola nga tukebedde nti tusobola okukola gye mumanyi ennyo gye bayita CBC okay basobola okugamba bakole eya malaria ate togamba lwaki bankozesa eya malaria eya malaria nti olwokubanga omusujja mu baana gwonna ogusinga tetusoboka kutowooza kirala kyonna okugjako gwo ogwa malaria kubanga ne cerebral malaria naye yeefaananirizaamu omusujja guno gwa Mulalama
so kakati tusooka ne tujjako malaria netumanya nti malaria yetakola ki taliimu ensonga lwaki ebiseera ebisinga ke tusooka then tukola gye tuyita complete blood count okulaba obutofaali bw'omubiri bwe buyimiridde so mu biseera ebisinga webanga bacteria bwe buzibu bwaffe obuleese ekizibu era bwebajja kukulaga wabaawo obutofaali mweyo cbc obubeera buli waggulu omusawo ye bwategeera n'amanya nti kino kirabika kyekireese obuzibu era ajja kwetaaga eddagala bwe riti kyenakugambye nti kati abagenze ku famasi aba akoze obulabe kuba tamanyi na kika kikyajjanjaba ne waba akitegedde nti musujja gwaki gwa mulalama naye tomanyi kawuka ki akaguleese kagwa mu tteeko ki kuba bwe buba nga virasi zonna zijjanjaba kyekimu ne bacteria ezisinga zijjanjaba kyekimu then ne fango ezisinga zijjanjaba kyekimu naye tujja kwawulira ka oba ku famasi so ekirala test ze bakola nti tugenda maaso ne tusobola okukuba ekifaananyi kyetuyita CT scan ne tulaba obububi obwo oba buzimbye oba ddala tebuzimbye okuzimba so then ekirala abantu kyebataagalira ddala nakuwulira nako era ndowooza abasinga kubanga bakikyawa ebiseera ebyedda bagikolanga nnyo abamukenenya ate baba bakagikola test ezirina dda n'afa ngekujjako amazzi g'oku mugongo naye ng'ate etesi yokka ekonfaminga omusujja ogwo zino zonna zitulaga ekifaananyi nti bwandiba naye ekisala eggoye kiri ekyo okujjako amazzi g'oku mugongo gega spinal cord obolukizi ag'enkizi nti bwe bagajjako ne bagenda ne bagakebera ne bategeera nti mulimu muno mu mazzi gano mulimu akawuka bwe kati ke kali mu kulya obububi bwaffe era tusobola okukakozesaako eddagala lino ne likatta mu nnaku 3 omwana n'abeera ng'ali bulungi test eruma naye lwakubanga society kyeyagikwatako nti buli gwe bagikola afa ensonga eriwo era kyenjagala otereeza olwaleero nti lwaki ebiseera ebisinga bambi be bagikola ekituufu kyo be bagikolanga edda baafanga nti ebiseera ebisinga balinanga obulwadde buno ate buli obwabeerera mu bamukenenya ate bwabeeranga nga buli mu stage gye bamuleeterako nga stage mbi kati bagendanga ne test zaabanga nzibu bagendanga ozikola results zigenda okudda ng'ekituufu omulwadde akoze eki aweddeyo so ne bagamba amazzi g'omugongo gamusse naye ng'obulwadde buno bwe bwamusse ne bwe bandibadde tebagamugjeeko obulwadde bwanemusse so naye mukyala Mariam teri kizibu mu ddwaliro nga kunnyonnyola muntu nti ogenda muggyako mazzi ga ku mugongo azokubira ab'ekika bonna n'abamalayo buli omu ng'amugamba ndotogeza era bw'obaga kugirako ffe eno tukoze eki tusima naye nga tesi bwe kiri naye nga waliwo abasawo bye bagenderera si kugamba nti buli omu bamuggyako amazzi g'oku mugongo waliwo omulwadde nga oba omulabye nti wonaakikola kigenda kubeera kyabulabe gyali nobeera ng'ojjanjaba kye tuyita blind oba jjanjabisa biri bye wasobodde ofuna n'ojjanjabisa ebyo bye wakozeeko naye wabanga obulabe tebuliiwo kubanga ekisaagala kigenda mu nnyo kyabasawo be bakitegeera nti bagradinga batya nti ono omuntu asaanye okuggyako ono tasaanye kiwanvumuuko kiyinza otwala ate nakyo akaseera okutegeeza omuntu wa bulijjo kitegeera so nsaba njagadde nkirekaawo naye abasawo abamu togamba nti ate owange tebagamuggyeko ne bangambye wa meningitis yes waliwo be batagajjaako naddala abaana nga kijja kuba kyabulabe gyali singa bagajjako ne bamujjanjaba bujjanjabi n'ekyo kye basuubira era ebiseera ebisinga n'akola ki n'atereera webale nnyo webale ddala Dr. Isma explanation ezo zatugambye oba okunnyonnyola tukuba tugambye mutwalenga nnyo obudde mulabe kiki kyekibasomesa wano bw'obanga tolina kyotegedde noonya omusawo gw'olabye ku TV oba onoonya enze mu kutuuseeko oba tukusindike mu ddwaliro likuli okumpi oyinza okuba nga olinga ekaseese oba nga oli eri wala nnyo eggulu naye nga tosobola kujja wano e Kampala naye bw'oba nga olabye oyagala obuyambi oba nga olina embeera gye tuba tukusomesezzaako tutuuke tukubuulire wawe osobola okufuna obuyambi kubanga amalwaliro gye gali
Dr. Isma abantu babeera bagamba nti mbu amalwaliro ga gavumenti mulimu ddagala naye amalwaliro ga gavumenti galina eddagala ge gasinga nno n'okusinga honestly amalwaliro ga gavumenti galina eddagala ate eddagala lirimu wesanga nti mbu balisula n'oddisuula nga temulinonya eyo tetuganye nti mbu waliwo awamu kati nga wano bw'ogenda mu kisenyi ayinza okuba nga esaavinga ng'abantu obanga bameka ne babeera overwhelmed emiteeko omanyi eddwaliro baba balikola baligabira enamba gye lino saavinga naye lwakuba nti engeri Uganda zensi ezimu kuzikula ne population ennene ti leero baprogramming eddwaliro ligenda saavinga abantu 40,000 wayitawo emyaka 2 nga population yokka eyaawo ekitundu eri 17,000. Ate ekikulu ekiri mu bintu byonna abantu bo kye bajjako eriiso nti ekikulu si ddagala ekikulu ye musawo gw'olabye nti kubanga eddagala mu butuufu naffe ffena tusobola onyigiriza ne tukola ki ne tuligula naye omusawo okubuulira ekituufu mu butuufu omulwadde wo n'alina kino ate n'akikugamba mu budde okugenda okugula akaddagala enkyo omwana n'abamulamu nze siraba bwe kikoseza so fe tulwano bagamba nti mu munnaye njagala netwaleke akadakiika kamu nga wetugenda mu bulango bwa bakama bange amalwaliro gano ge mulaba aga gavumenti nga Kisenyi Health Center for Kiswa waliwo ne Kawaala waliwo n'amalwaliro amalala aga bagayita religious institutions yes agamadini waliwo Saidina Abubakari waliwo Old Kampala Hospital waliwo dagala Namungoona Orthodox amalwaliro ago gabeera ne ddagala lya gavumenti kubanga balina program gye balina ne gavumenti ebakkiriza okubeera n'eddagala lya gavumenti kugezako kuyamba communities zigasaavinga ate eddagala eryo teritundibwa nayo libeera lya bwereere kyenkana ebeera nga cost sharing bw'obanga ogenze ne bakukola testi eddagala bajja ddikuweera lya bwereere kubanga lya gavumenti bwewegendereza nnyo libeerako not for sale kati bw'obanga olaba mbu Kisenyi tebakuyambye genda amalwaliro ago agakuli okumpi mulekerawo okwetuuma mwenna ne mugenda e Mulago ate ebintu ebimu faso by the way nagendako baliyita batya Naguru yes Naguru okimanyi abo abantu balina ebyuma bye batakozesa lwakuba temugendayo balina ebyuma bye batakozesa lwakuba temugendayo banaye mweyinira amalwaliro gano bw'obanga owulira nti kikunyegeza ate balina abasawo omusawo gw'osanga e Mulago y'omu gw'ogenda okusanga n'eri gy'ogenze kubanga bonna baba traininga kyekimu ate oli bajja kumuzza eri bamuzze e Mulago ojja kwesanga nti mu kwalita y'omutindo gw'abasawo abali mu malwaliro gano y'emu kubanga bonna basomedde wanu kitegeera so munaye ali eyo atulaba kusala